Ogambo otya ssebo? Ndi bulungi nnyabo. Amannya go? Amanya bampita Kamenyo Original UG. Okay. Lwaki weyita Kamenyo? Anti era Kamenyo Original nga bw'okiwulira nti manya nti kati awo tuba tuzze mu section ya music. Oyagala tugambe nti wakopoona omuyimbi Dr. Kamenyo omuyimbi yasente nga tunasune? Nedda nnyabo. Nze erinnya liri Kamenye. By the way erinnya simanyi ku lwaki litera nnyo osumbuwa abantu naye ng'erinnya liri Kamenye. Then wali n'oyongerako original. Okoyimbira wa? Wani Kampala City. Oyimba kika kya music ki? Nkuba hip hop. Oba wano mu Buganda tuba tugiyita Rugafu. Soko tuwemu akapeera awo. Bampita Kamenye mundeke mbamenye Bampita Kamenye Original Super Sovu Uganda gwe Kamenye Original kambanike mubanga temukwata kubintu abankubidwa kabanga siri muzanyi wakatemba ngasenga sebanga buli kigambo kyenjogera kizimbe gwanga bodwa nebesije nabo kati babonga kamunsome mu history nga kabaka mwanga talent yoni nana ye mundeka mubanga abasoga muliwa emikono mubango munyankole bwagana kugamba na yanga yo sofo ine nyimba meka nyimba gwecho ino kumante nyimba ziri bbiri olusooka olusooka baluyita Bampita Kamenyo olwokubiri baluyita Njagala. Ennyimba ezo ani azikuwandiikira? Nze ndi songwriter ezo ennyimba zonna nze azeewandiikira. So bwekyo olina omanya nti buli kimu tukikwasaganya olusi ne management. Twogere ku luno oluyimba olupya. Lulina vidiyo? Vidiyo kweri era bw'oba nga wagenze ku YouTube osobola okutayipingamu Njagala by Kamenyo Original then oba olufuna. Baluyita Njagala. Audio bamuyita Keisamu ku mapeesa. Wano mu Uganda mimi kigo yagadde okola naye collabo era lwaki? Omuyimbi gwe nandiyagadde okola naye collabo bamuyita Fefe Busi. Fefe Busi kubanga yakinkubira because tuli mu tuluba lyerimu so nti musajja wa amaanyi akikuba. 5 years to come werabawa? Just buli kimu kiba kya Katonda sijja kulimba nti oba 5 years to come. Buli kimu kiba kya Katonda just n'okusaba busabe ne tulaba ekiddako. Watandika ddi okuyimba? Okuta serious music 2-2 nga music ne tumutandikako bubi nnyo. Abawagizi basuubire ki eri ggwe? Just abawagizi bange kyembasuubiza kiri kintu kimu nti just bampa amatu. Bwe banaamaliza okumpa amatu then ebisigadde nze babindekere because music mungi mu mutwe ate mungi na mu bitabo. So just bampe buwimatu then ebisigadde tukwatagane. Abantu abakola baligambye nti enviizo lwaki wasala onogamba nti kati nze nga Kamenya kanzikole bwe anti era nga bw'owulidde erinnya nti baliyita Kamenye kyoba olaba nti era nti si buli omuntu asobola okikola ekyo kiba kimenyawo buli kimu kyoba olaba nti sitayire yange ebezze nga yo yanjawulomukko era kyeŋŋamba abantu nti akakaviirire sandyagadde nti bakeeteekeko kubanga kagenda bazza mu kyalo. Anti era sente zikakola nyingi era bw'oba nga tosobola kukimaintaininga kireke bulesi sente gyenzijja bwe kyolina okumanya nti nkugambe nti nina management so kati management eba ekwasaganya buli kimu bagiyita Stone City Management. Twagala kumanya okuyimba kuno tukusuubira okukolako collabos n'abayimbi abalala? Kyemanyi nti management erimu kikwasaganya ekyo kisijja kitwogerako nnyo. Management erimu kikwasaganya mpola nga bw'obimanyi then bwe banaaba nga bambulidde nti tugenda kukola noono era ngenda bagamba then tutewaaka. Obugambo obusembayo eri abalabe baffe? Kyensembyayo nti abantu beeyongera otuwagira nga Stone City Management beeyongera ogiwagira then batuwe n'emirimu bakusanga wabyogera bagambe batuwe emirimu baba basobola kutufunira ku namba ya management oba basobola okubira ku manager 0787373640 so kati awo baba basobola otufuna. Music wafaanana muno wa Tom D? Music wange sigamba nti afaanana n'owa Tom D
just kopa wawaze mundongo kopa nedda era ne Tomudi nayo ndaba yagikopa kubanga era ne Tomudi naye yagikopa ku Victor Kamenya ate ne Victor Kamenyo naye yali siiye era naye yagikopa ku South Africa so amakulu fena tuli babbi naye gwe kyolina omumanya ndolo oluyimba lwo by the way banoonyeeko lwa tabu lwa kabi nze sigamba nti nkopa Tomudi ayimba byayimba nange nenyimba byenyimba nga nze Kamenyo original UG nengo ofananya Kamenyo ebyaddala olina womuyita okujjako nga just oyagala kuwayiriza buwayiriza naye nze bampita Kamenyo original oli bamuyita Victor Kamenyo so kati gwe original oli fake simanyi okujjako abantu abawagizi be basinga okumanya because bw'oba owuliriza music oba osobola okusala onoma nti kituufu ono original oba fake that is it